Minisitule y'ebyobulimi etegeezezza ng'ekirwadde kya ssenyiga w'ebinyonyi ekimanyiddwa ennyo nga bird flu bwe kirinnyiddwa ku nfeete nga tewali muntu yenna akwatiddwa bulwadde buno. Ebitundu ebyakoseddwa ekirwadde kino mwe muli disitulikiti y'e Wakiso, Masaka ne Kalangala nga ye wali embalama z'ennyanja Nalubaale ebinyonyi ebireeta obulwadde buno gye bitera okubuukira. Ebitundu ebyazuuliddwamu ekirwadde kino biteekeddwa ku kalantiini okusobola okutangira okukisaasaanya. Okusinziira ku minisita w'ebyobulimi Vincent Ssempijja, tewali muntu yenna yakoseddwa wabula embaata 5 n'enkoko emu ze zaakoseddwa ekirwadde kino ate nga zino zibadde tezirundirwa waka. Tennafunayo bulwadde bwonna mu binyonyi ebirundibwa mu mayumba kubanga tibiina nkwatagana na binyonyi biri ebitambula. Era ab'ekitongole ekyebisolo by'omu nsiko kyalaze omuwendo gwa binyonyi nga 95 ebyo ebitambula ebiva mu nsi ez'ebweru ebyafudde okutuuka leero. Minisita Ssempijja atangaazizza ku bigambibwa nti ebinyonyi ebirwadde bibadde bitundibwa katale era ng'abantu babirya. Minisita ategeezezza nti tewali kinyonyi kyonna kirwadde okuggyako ebyo ebinyonyi 6 ebyazuuliddwa nga birwadde era n'agumya abantu obutabeera na kutya. Twagala obbakubira omulanga baleme kutya nagaana bintu biva Uganda ng'amagi ng'enkoko kubanga tubyetegerezza bulungi obulwadde tubunasaasaana wantu walala wonna ate tukuumye bulungi nnyo amagana gaffe era nabo baddembe okujja ne bakebera omulimu gwe tukola okwekakasa obulungi. Ekirwadde kya ssenyiga w'ebinyonyi kyefaananyiza ku ssenyiga owa bulijjo nga kimala ennaku 4 mu mubiri gw'omuntu olwo omuntu n'atandika okukolola, okwasimula n'okwokya omubiri, okulumizibwa ekifuba, obuzibu mu kussa, wabula okwawuka ku ssenyiga omulala tebutambulira mu mpewo era omuntu abufuna amaze okukwata ku kinyonyi ekirwadde. Abalunzi nabo beegendereza ekirwadde kino mu binyonyi byabwe nga bulabikira mu kuzimba omutwe, obutayagala kulya, okuddukana n'okubiika amagi amatono ddala. Grace Nantale Kakooza, KTV Amalindilire.